I invoke my powers under Rule 89 for overrules of procedure. Suspend the following members for 3 days. Number 1, Honorable Nambose. Number 2, Honorable Sake. Number 3, Honorable Franka Kabuye. Number 4, Honorable Joyce Bagara. Number 5, Honorable Nyeko. Those are the members. House adjourned to tomorrow at 2. Nze obulumi bwange bwensobola okufuna mu butatula nnaku ssatu tebwenkanankana n'omukazi ali eyo nga tamanyi bbaawe gy'ali nga tamanyi oba yabye olumbe oba atekeko omusika oba akoleki tekyenkanankana n'abaana abali eyo abatakyasoma kubanga bazadde babawamba abantu abattibwa simanyi naye nze ndowooza nti sipiika akwatiddwa obusungu kubanga alabye nga nfuba nnyo okulaba nti vidiyo eyo ezannyibwa nzibu kiba kitegeeza kubeera wano paka tugenda kubeera oba batugana tugenda kujja tubeerewo paka okulaba nga ensonga z'abannayuganda tuzituusa kubanga nze nalondebwa abantu b'Emityana municipality. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.